Olwaleero kkooti ya Mwangattu Mengo ezzeemu okulira omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa ya Miracle Center Rubaga oguvunaanibwa abavubuka 9. Omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya abuuzizza omukugu wa poliisi Enoch Kanene ku alipoota gye yakola oluvannyuma lw'okwekebejja essimu y'omu ku bawawaabirwa Ssentongo Reagan mwe yakakasiza nti ono aliko obubaka obw'omukwano ogw'ebikukujju bwe yasindikanga ku masimu ag'enjawulo omuli n'eyo eri mu mannya ga Kayanja Robert. Mu bibuuzo Muwaganya by'abuuzizza Kanene mulimu eky'okwogerezeganya n'omu ku bavunaanwa Waiswa Israeli nga kyokka Kanene ategeezezza nti ono yali amubuuza ku alipoota bwe yali etuuse okukolebwa nti era ye wano wonna yali tamanyi na kumanya nti omu ku bavunaanwa. Ono era akakasizza kkooti ng'amateeka bwe gamukkiriza okwogezeganya n'omuntu yenna nga tanneekebejja kizibiti nti era kye yakola yasooka kutegeeza ku mukama we Anguru Kenneth. Kyokka kino kiwakanyiziddwa Jonathan Muwaganya omuwaabi wa gavumenti ng'agezaako okulaga nga Kanene bwe yayogera n'abantu mu bumenyi bw'amateeka kyokka nga ne Kanene alemerako nti buli kintu kyakolebwa mu mateeka ekireetedde bannamateeka b'abavunaanwa okusaba omulamuzi akome ku Muwaganya okukozesa olulimi olutiisatiisa omukugu wa poliisi newankubadde ng'amuzzeemu takyagala. Omukugu wa poliisi Enoch Kanene bw'abuuziddwa ku butambi bw'obuseegu akakasizza nga buno bw'ebisiyaga bwe baasanga nga bwasindikibwa okuva ku nnamba ya Reagan Ssentongo okugenda ku nnamba ya Kayanja Robert esembyayo 533 nti era sisitemu gye baakozesa eraga bulungi ng'omuntu asomye obubaka obubeera bumuweerezeddwa nabwe kityo ng'obubaka buno obwaweerezebwanga obw'ebikulu eby'ekifuula nnenge nannyini nnamba mu mannya ga Kayanja Robert esembyayo 533 yabusomanga. Kanene era akakasizza kkooti nti mu alipoota ku muko gw'75 paragraafu ya 38 yazuulako obutambi bw'ebisiyaga okuva ku ssimu gye baamuwa okwekebejja eya Reagan Ssentongo. Wabaddewo okuwanvuya ku maloboozi Kanene bw'ategeezezza nti waliwo obutambi bw'ebisiyaga bwe yazuula nga bwali buva ku nnamba ya Ssentongo okugenda wa Robert Kayanja nga bwano omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya amutadde ku nninga ng'amubuuza obanga ddala akakasa nga gwe baabuweereza yabusoma. Kyokka Kanene n'akakasa nti ebyuma eby'ekikugu byalagira ddala ng'obubaka buno bwasomebwa wabula era Muwaganya n'agenda mu maaso n'okulaga okubuusabuusa ekireetedde bannamateeka babawaabirwa kuyingiramu ne bategeeza nti kavuna obubaka bubikkulwa abeera abuweerezeddwa kiba kimala bumaze okukakasa nti abusomye. Oludda oluwaabi era lubuuzizza ku nsonga y'omujulizi Adrian Ssebaale agambibwa nti yasindika akatambi ku ssimu ya Ssentongo ng'aliko nti enkoko gy'asazeeko obulago ng'etonnya omusaayi. Kyokka omukugu wa poliisi Enoch Kanene kino akiwakanyizza ng'agamba nti ye mu kwekebejja kwe yakola yazuula ekitundu eky'omusajja omukulu eky'ekyama ng'ali mu kaabuyonjo ng'ali ne toilet paper ejjudde omusaayi era nga waliwo n'obubi era ng'akatambi kaali nti kaweerezeddwa Adrian Ssebaale ku nnamba ya Ssentongo. Omukugu wa poliisi Enoch Kanene era ayogedde ku gurupu ya WhatsApp gye yasanga mu ssimu ya Ssentongo ng'erimu obubaka obwali bwasiimuulwa kyokka ne bukomezebwawo ebyuma bya poliisi eby'ekikugu nga muno mwalimu omuntu eyali ayogera ku ky'okumukozesa n'asuulibwawo ng'era atiisatiisa eyakimukola ng'era wano bannamateeka b'abavunaanwa basabye Kanene okwogera amannya g'abantu bonna abali mu gurupu eyo ekintu kyokka ekiwakanyiziddwa Muwaganya. Ono era ategeezezza kkooti nti obutambi bw'amaloboozi obwazanyibwa mu kkooti nti bwakwatibwa ssimu gye yeekebejja era nti ye tasobola kumanya ani yayogera. Omusango guno guddamu nga 14 omwezi guno.